ekikwebasa mu nnaku zino 10 kiki? Lwaki tosobola kwerekereza mu nnaku zino ezisembayo 10 zonna n'oziyimirira osobole okufuna Laylatul Qadri? Baganda bange abasiraamu abalungi, wano waliwo ekinyusi mu nnaku zino 10 ze tulimu. Era mu nnaku zino 10 ze tulimu, Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kana ya'takifu fiha, yatuulirangamu itikafu mu nnaku zino 10 ezisembayo. Hadisi eri mu Bukhari yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga Aisha anyumya yaga nti kana ya'takifu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil ashhar al-awakhir. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuulanga itikafu mu nnaku 10 erisembayo hatta tawaffahu Allah, okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwe yamutwala. Bannange ebirungi ebiri mu itikafu byasukka ne biraga wala.